Munange Munnayuganda naawe twagaliza ebirungi tukulamusizaako nnyo ne tukuulisa ennaku enkulu. Omanyi munnange akeeterekerero akabeera awo k'ebiseera by'ennaku enkulu zibeera nga ezitaayite. Tiweerabira nti abaana bagenda kuddayo okusoma, akasente tukalya ate n'okamalawo oba n'okasanyukamu ennyo. Abaana ekituufu bagulireyo ky'obagulidde balyemu, naye balina okuddayo okusoma mu mbeera yonna. Yadde amasomero gaggalwawo mu ngeri etategeerekeka nti kumpi mu nsi yonna amasomero ga Uganda ge gakyali amaggale. Naye era lwaki baana balina okuddayo ate basome? Ng'omuzadde olina okubeerawo ng'oli mwetegefu ssaawa yonna okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Omwana alina okusoma munnange. Twebaza bannaffe abatuwagidde, ngamba Spike News, abatuwagidde tubeebaza nnyo. Okuwagira kwe tugamba abasubscribinze, abasharinze, abakomentinze, abatuwabudde, abatukubira ku ssimu, n'abajja mu inbox n'abaako kye bagamba. Bambi mwebali nnyo. Tusaba twongerere ddala, tulina okushutinga namba gye mumanyi tusobole okubeerawo. Spike News nga tulina mission, tulina kye twagala okutuusa ku Uganda, ekirungo ekitabadde common oba amawulire abasinga. Naye tubadde tusaba tusooke tumale okuwera, audience esobole okuwera, esobole okwongerayo eddoboozi lino kutuusa Katonda wanaatutuusa ku kyetwagala. Ako nkayisizaawo. Kaakati ensonga endala gye tusaba sharinga, subscribe. Olwaleero tulina ensonga okusinga ddala 2 oba 3, naye nga 2 ze situli ennyo ku mwanjo. Tulina East African Community eyo yetaaga okwetegereza lwaki eteekeddwamu nnyo amaanyi. Naye kirala ku lwaki bagenda bakookeramu ensi endala ezitaalimu oba ezitali supposed kubeeramu. Kuba tulina East African Community original yatandikibwawo ba Julius Nyerere, yatandikibwawo Kenyatta owa Kenya, yatandikibwawo Obote. Abasajja abo baali 3. Kati netubeera neguke neno bano abasajja gye bali mu kukookeramu ensi ezitaalimu. Tulina olutalo luno olugenda mu maaso mu Congo. Olutalo olwo lwetaaga okwetegereza nnyo. Tugamba ekirungi bwe kiri emabega w'olutalo olwo, background entonotono, Abannayuganda okuviira ddala mu G6 bagenze batokomoka mu mikono gya Museveni okufiira ddala, nga si nsi nti ndala ze zitulumbye okuva ebweru, siki, naye nga ye president akikola intentionally okukendeeza ku muwendo gw'Abannayuganda bennyini original. Kitegeera yasooka n'okuteeka lutalo mu mambuka ga Uganda, n'alujja mu mambuka n'aluza e Kasese, n'atta abantu ekyeyonoonero, n'aluveeyo n'adda eno Mukula gye baayokera abantu mu train. Aba by'omukula byasooka ne luveeyo. Bannayuganda bangi bafiira mu malwaliro, abaana bafa, abazadde bafa, abakazi nga bazaala olw'ensonga nti amalwaliro tegalimu facility. Omusajja talekera ku training bayeekera abo abasirikale, naye amalwaliro tegalimu, amakubo si makole. N'owulira nti ate yagenze e Tanzania, yagenze e Rwanda, n'akola ki? N'awaayo ssente zaffe mpitirivu. Kyokka ebyobugagga byaffe Bannayuganda naye bibenefitinga mu bantu balala. Olaba ekintu ekyo obwe bayita obukulembeze obubi. Manye oli akugamba nti mbuuza ensi ebonaabona nkulaga omukulembeze omubi. Okitegeera? Kati Uganda kye tuliko, okitegeera? Kati olutalo luno olugenda mu maaso mu Congo mwetegereze nnyo, era gwe wenna olina baganda bo kuba nnyoko
nga si baggwanga liri ery'abavundamu abasajja bano. Singa abatakomyewo bambi aba yafudde okusinga ddala amawanga nga waggwanga lya bannayuganda indigenous. Kati kigeze Omuganda, Omusoga, Omunubbi, Omulango, Omulugwala, Omuteeso, Omugisu oba Omuki, yenna ali mu ggwanga eryo abasinga tebagenda kudda. Ebyowulya bye bakasuka bomu ebikompola bali mu kubakubanga mu ambush. Kwegamba ono ye ezo kwegamba kiri mu gundi mu mission ezimu ezatwala eyo kukendezaako bannayuganda. Kitegeera bangi bafiiridde eyo. Era abamu mulinde emirambo gijja kudda, abala tebagenda kudda. Nga bolaba abaana abamu abafiira e Somalia abataakomezebwawo, abamu abafiira e Iraq abataakomezebwawo. Nakino bwe kiri kitegedde. Naye weewuunye n'olutalo lwennyini lwe bagamba nti lutalo teruliiyo, kubanga olutalo lwandibaddeyo gwe wobeera n'obuzibu ewo. Neiba yajja n'agamba nti olina obuzibu oba gwalina obuzibu gwayita neiba. Ani kumwe yawulirako konga Kongo eyita obuyambi. Kati Kongo eba teyayita buyambi, ffe abaagenda. Kitegeeza tulina ebiruubirirwa byaffe ebyenjawulo ebitali bya lutalo. Tulina okusaba Katonda atusaasire mu ekyo. ADF nga yo ndowooza mumanyi bulungi nnyo bye batugamba mbu yagikulembera. Byonna bya kiyaayi, bintu bipange. Kitegeera Museveni ye alina entegeera gy'ategeeramu ebintu bye. Abantu bassemu olutalo ba confusing ofuge. Obbe resources zaabwe oziba denying. Nange oba ono mukulembeze wa kika ki awaddira ebintu by'abannansi bye balina okufunamu ate n'obibajjako n'obigaba ewalala. Bano bwe gavaayo ayogera oyo n'omutta. Omusajja alabika sitaani. Kati obyo bye biri mu ddwaniro. Abaana bannayuganda bali mu kufiira eyo. Era oba olina muganda wo muteekemu akasimu omuyite waba asobola, oba atoloke butolosi adduke afune gye yeewogoma, afuke siviiliyani wa Kongo atambule agende waba akyayagala obulamu. Naye manyi abannayuganda bangi bazze balabulwa ng'era oba osobola okwetegula. Naye ndowooza confidence eyo oba omusajja alimu n'eddogo afaana basigala bali awo, era n'owera nga baamusse ng'ate baakimugamba nga lokeeki baamulabula omusajja baamutta. Kitegeera so bwe n'owulira nti bategeseyo olutalo, omusajja abeera ne lisiti y'abantu bayagala baffe, olwokubanga ayagala agenda okuteeta mutabani nga tewaliwo armed resistance. Ayagala ffe aba Facebook aba olukoso agenda era bwebityo ebyo byayagala. Naye bano bamanyi nti basobola okuteeka ekintu mu nkola atabadde. Okitegedde mukwano, egyo bayita Spike News Uganda. Subscribe, share and like Spike News. Then tulina kye tuyita East African Community gye tukomeza wali. Omanyi like abantu abaliraanye basobola okukola regional grouping nga gwe bonobeera ne muliraanwawo mukwano gwo biki ne mukola akabiina ak'essente oba akabiina konna nga bolaba ku byalo nti koliko munno mu kabi. Ye East African Community. East African Community original era yaliwo okwo abazungu basooka okugintroducinga. Kabaka wa Buganda yaliko ekisa ekyo n'agigaana ng'ensonga gyawo agamba mwagala okutugatta fine, naffe twagala emikago. Naye abantu bemutugatta nabo nga tulina tugamba ebitwawula bingi ku bitugatta. Tulina enjawukana nyingi mu basic way of living ekiremesa omukago ogwo ne gubeerawo ng'erinnya balifunye naye nga gwali tugasobola vaamu bibala. Kati era mujenkaaga awo ekintu kino kyaddamu nga kisedingibwa Obote, Kenyatta ne Nyerere. Okitegeera kati ebiseera ebyo
Uganda yali ekyalimu amateeka nga Museveni tanafuuka pulezidenti kubanga yayonoonye buli kimu. Obote bwe yatandika okwagala okuva ku mulamwa, Amin yali mu magye, yamulinda agenze kwogenye Singapore n'awamba. Wamala okuwamba, Nyerere yali tayagalira ddala Amin kubanga yali akimanyi nti ajja kwonoona omukago gwabwe olw'ebiruubirirwa byabwe ebyali personalized. Kitegeera bwe yawamba Amin, Nyerere n'anyiiga n'agoba Uganda mu East African Community, era nesooka esirikamu kaawo. Era factors ezimu kuzaaleeta collapse of East African Community kuwamba kwani kwa Amin, kuwamba Obote ne factors endala. Kati bo bano batugamba mbu East African Community eyamba okusolvinga ebizibu bya region. Yasolvingako kizibu ki? Gwalina ky'omanyi nti East African Community yakisolvinga, jangu wamangawo mu kabox okiteekemu, tujja kikubaganyako ebirowoozo. Ojja tukubira kasimu oba ojja tuwandiikira ku email yaffe mweri awo, yagenda ogirabe. Kati omuntu yenna atugamba mu East African Community ekigiteekesaawo kyekyo kuba kulimba, erinamu hidden personalized benefits zetutamanyi. Kyova olaba ono owewaffe wano onomuso manyi erinnya ly'omusajja osaagaana kulyogera, musajja asinyo bannayuganda ali mu kugikubirira. Kyokka ekisinga okwewuunyisa, Uganda tulina parliament naye bakyusa passport za Uganda okuziiza mu East Africa. Simanyi wa member wa parliament bwe bakyapproving oba bwe bakikkiriza. Omanyi omwami ono yagenda ku one time n'agamba nti parliament nsobola okugijjawo, kitegeeza ye nga bwagenda agamba nti amafuta gange nga bwagayita agage. Weewuunye yagazaala oba yagalima nti nsigo yasiga nsigo ye ajja kungula oba nti azironda. Amafuta g'Abannayuganda. Naye munnange omusajja mukulu naye era niye bagamba nti okukula si kwe kumanya. Omusajja alabika kye takimanyi nti era ne bwali baafudde gajja kusigalawo era gasavinga epapasi yago. Katonda gye yagaweesa Uganda. Kitegeera ensonga za East African Community ekisinga okwewuunyisa, tulinamu ensi ze bagenze bagattako. Omanyi wali omukwano gwange yajja wano n'agamba nti nedda ezo ensi teziriimu. Munnange noonyereza ojja kulaba abasajja bagatta mu Rwanda, Burundi. Ekitegeera ojja kuba oli awo ne Congo yo bajagala wanawulidde balina ekintu nti kye bawandiisa. Omanyi abayaaye nga bwe babeera abafere. Mbuli Shekedi yasabye ayingire mu East African Community olw'emigaso egiriwa. East African Community ku zino ensi ezirimu esatu zinasanga ozafunamu ki? Gwakimanyi wenna jangu wansi awo kituwandikira ogamba singa teyali East African Community tetwandifunye kino. Kubanga ne banka yennyini libayita East African Development Bank abasajja bagimenya amagulu. Ndowooza kiri active parliament etuula mu Arusha. Naye ne East African Court kiki kyekola kyamaanyi kiri awo? Kubanga abasajja bano bandibadde ng'ebakwatako abatta abantu ng'abakulembeze, ababba ebintu ne babyekusabuka, terina gwekwatako. Kati ekitegeeza okubaawo kwayo amakulu matini. East African Community singa tubadde Abannayuganda abeesobola twandibiganye ne tuwanduukula ne tuvaamu nga bw'olaba Bungereza bwe yava mu UK, United Kingdom yagivaamu olw'okubanga yagenda okulaba nga talina weekolera ki wegobera. Ekitegedde Spike News Uganda nga bulijjo bingi bikyajja nno munnange. Subscribe, share, like. That is Spike News. Nsigadde Spike lwa Spike News bulijjo nga munnange tewerabira okuwabula okusharinga n'okusubscribinga. Mukama abatukomere tubagaliza omwaka omujja ogw'essanyu. Wafukana gye malira abakukowa bonna.